atenderezebwa agulumisibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Ndi Kitangaala mbasindikira ekitangaala, ndi kwagala mbasindikira okwagala, ndi buwanguzi mbasindikira obuwanguzi, mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka weppo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda weppo ne wabweru. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe, nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo bekutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaawa obisuule muguluka, weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Omusomo ogwakadde kano tuyagala kubeera nga tunuulira ebuziba ku kiki olugero lwa Nuuwa kye lutegeeza mu bulamu bwaffe ffenna nga emyoyo egitudde ku nnyama sseŋŋendo ne ku sseŋŋendo nattimba. Abaagalwa, nzize mbagamba nti ebitabo bino byawandiikibwa naye nga birina amakulu amakusike. Nga wonaakeera ku makya n'oyingira essomero ne bakuteerawo general paper gye bayita general paper abaasomako, ne bakuteerawo pepa eyo ne bakugamba otandike okubeera nga ozuula amakulu amakusike mu yo. N'ekitabo kino we kiri. Oyinza okwebuuza lwaki ebitabo bino tebaabiteeka mu ngeri ennambulukufu yaabyo, kubanga twali twawambibwa. Mu kuwambibwa eyali atuwambye yagezaako okulaba nga akola ekintu ekifaanaanyigirizanga ebintu ebya ddala ebitukola. Ensonga lwaki yaddira olugendo olutudde mu nda yaffe n'alufulumya wabweru waffe. Nabagamba emabega nti ekigambo ekyombo ekya Nuuwa mubiri, era nga we muwulidde mu bbaluwa ewedde nti omubiri guno tubeera tugweyaziseeko, lebeera nga like lento. Era ekyombo kino gwe mubiri gwaffe ogutudde mu mayengo amatabangufu nga kye kizikiza ekibadde ku sseŋŋendo eno kye twajja okusobola okubeera nga tukola ki? Nga tukyusa. Mu ngeri eno njagala tuyingire ebuziba. Ku kiki olugero luno olwa Nuuwa kye lutegeeza? Mu byawandiikibwa baba bagamba ku musajja amanyikiddwa nga Nuuwa. Omusajja ono yalina abalenzi basatu, ng'abalenzi bano abasatu bayina akabonero akategeeza enneema etakola ki? Etalabika. Kubanga ebintu ebisinga byawandiikibwa mu Western culture, ebintu ebisinga obungi entegeera yaabyo bikyukagana we bijja mu societies endala, we bijja mu mawanga amalala. Ate n'abo abaali babimanyi eyo mu bazungu oba gye tuyita Western, bayina engeri abaali babimanyi baasaanyaawo ebitabo n'ebyawandiikibwa, kati emigigi egyakomawo emijja ne gibeera nga nagyo gyatambulira mu bubuze. Ensonga lwaki okera ku makya n'oyita omwezi ogwa Desemba nti gwa 12 kyokka ng'ekigambo Desemba kitegeeza 10 oba dek 10.
baganda baffe bano kye baazuula nti buli woddiŋŋana ekintu ekibadde ekifu oba agatabadde mazima, buli w'ogaddiŋŋana gakola kye tuyita entegeera ey'awamu. Abantu ababadde bamanyi nti nno eno ssaati n'oddiŋŋana nga bw'obagamba nti eno kikopo kino batandika okugamba nti bannange ffe tuyambala bikopo, kubanga obeera oddiŋŋanye amayengo ago, obeera ogaddiŋŋanye. Ensonga lwaki nammwe ab'ekitangaala mwetaagisa okubeera nga mufuna akadde muddiŋŋane ebigambo nga muyita amayengo naddala ag'okwagala n'ekitangaala eri obulamu bwammwe. Nabagamba emabega nti nze we nali natandikanga nga buli wemba nfunye free time buli kiseera ngamba ndi kitangaala ndikwagala, ndi kitangaala ndikwagala. Okitegera? Kubanga nazuula nti tewaliiwo kintu kya bwangu, tewaliiwo mubiri gutafa gw'ogenda kufuna mu bwangu, weetaagisa okubeera nga oli mumalirivu. Okitegera? So mu ngeri eno tugenda kuyogera ku Nuuwa n'abaana be. Omwana we asooka yali amanyikiddwa nga Shemu. Mugende abalina bayibuli yammwe. Eyali asooka baali bamuyita Shemu. Shemu amakulu gaayo kitegeeza linnya. Omwana owookubiri yali amanyikiddwa nga Hamu. Hamu amakulu ge amakulu g'erinnya eryo kitegeeza obwakiwanuka oba ebbugumu. Then omwana owookusatu ye yali Jathen oba amanyikiddwa nga Jathen, ategeeza ennyongerereza, extension. Okitegera? So bino bitudde, ekisooka birina enteeko nnyingi kye zisobola okubeera nga bitegeeza mu nsi yaffe ey'omunda. Naye enteeka esooka y'emu efaanagana n'erinnya lye nannyonnyoddeko erya Jehova. Erinnya erya Jehova eryaggyibwa mu kigambo Jod, He, Vav, He. Era ne luno olugero nalwo lutegeeza ebintu bye bimu. Noowa kye kimu ne Jodi. Era Noowa kitegeeza entegeera etaliiko kkomo. Era Noowa kitegeeza amaanyi agandi. Ndi ge maanyi aga buli kitonde kyonna ekitudde ku sseŋŋende eno. Kubanga omuntu ne waabeera nga yeerabidde kyali, ategeera nti asigala aliye. Y'ensonga lwaki ne woobeera ogudde eddalu, ne woobeera nga weerabidde kyonna ky'oli, at least ojjukira nti oli musajja. Ndi musajja, I am a man. Ndi mukazi, I am. Eryo ly'erinnya erituzza mu bumu obw'omwenda gwaffe mu butonzi. Manyi abasinga baseka nga tebamanyi biki ebintu olumu kye bitegeeza. Najjanga ku musomo w'egguti n'aguwuliriza n'alowooza nti ono oba anywanja ki, naye amazima gwe w'obeera ng'oyagala okubeera nga otegeera amaanyi go, manya ekigambo ndi amakulu gaakyo. Era otegeere nti nno ye ggwe kennyini weeteekako obulabe ng'okozesa ekigambo ekyo. Buli w'oteekako negativity
mu kigambo ndi oba ayamu gwe kennyini osika amayengo ago. Yensonga lwaki mu kibiina okuviira ddala mu kibiina baakugamba ayamu ne bakuteerako obulwadde, naawe kennyini n'otandika okubeera ng'okola ki nga weerwaza. Ebigambo bye baatusomesa byafuuka akasaala akatukuba. Ffe ffennyini yeffe twerwaza, ffe ffennyini yeffe tweteekako obwavu, ffe ffennyini yeffe tweteekamu embeera ze tutayagala nga tetumanyi bigambo bye tukozesa. So Nowa ye muzimbi w'ensi empya era nga y'abeera taata. Omuzimbi w'ensi empya kye ki oba taata y'ani? Taata y'entegeera ye y'obwa Ssaalongo gy'oba oyambadde mukadde ako. Ye taata. Kubanga taata entegeera yo yezaala omwana addako nga ye Shemu. Shemu etegeeza ekirowoozo. Ekirowoozo ekijja ekizaaliddwa era ekizimbibwa entegeera ye ey'obwataata kye kizaala omwana mundayo. Omwana oyo n'atindirizibwa okuva mu ntegeera ey'emitendera egya wansi oba entegeera eyo ekuwandiikiddwamu. Waliwo enjawulo. Buli wokkiriza n'owandiikibwa amagezi agatavudde mu mwoyo wo mutukuvu, then otindibwa ekizikiza n'obeera nga entegeera yo ya munguuba. Naye buli w'owuliriza ekintu n'okikompeyaringa oba n'okibuuza ku mwoyo wo akubuulira, kubanga ye amanyi buli kintu kyonna, n'akugamba nti ye ekyo kituufu, then ne kitindibwa. Ekitegeeza nti electrons zo, simanyi kigambo electron ki mu Luganda, naye nga bwe bwawannema. Obwawannema abo butindirwa omusange gwe gumu ne gubeera nga ofuna entegeera empya. Okitegeera? Entegeera empya. Era Shemu afaanagana kye kigambo kye kimu mu linnya lye erya Yehova erya he. Okitegeera? Bye bimu. Then Ham obwakiwanuka. In fact, w'obeera nga weegendereza, w'obeera oprogramminga akakulenga ak'okugundi ak'ombulago, waliwo secret sound oba ekivuga ekitukuvu kye nabagamba bakiyita Ham. Ham mu Buganda kiba kitegeeza agaboggola. Gaboggola kiva mu mpulira. Empulira gwe musumaali ogumu ogukuba omutonzi oba ogukomerera omutonzi mu ntegeera. Ekitegeeza nti negative electron ekyuka okuva mu negative etindibwa efuuke positive. Tosobola kubeera na mpulira bbiri, olina kubeera na mpulira emu. Yensonga lwaki mu kitabo baakugamba nti omusumaali ogumu baagubba. Kaali kabonero akategeeza enneema etalabika nti w'obeera oyagala kugattaganya ntegeerayo, oyina okubeera n'empulira emu. Okitegeera? Entegeera gy'oyaayaanira okubeera ng'ofuna kye kikuyamba okusobola okubeera nga ogitindirizibwa mundaayo. Luno lwonna lugendo luli munda yaffe. Era y'ensonga lwaki muwulira abakulu buli kiseera batuweereza amabaluwa agatulaga nti bannange muzimbe empulira yammwe nga bwe mwagala munda yammwe, si ebyo bye mulaba wabweru. Newankubadde mmanyi nange kennyini tuli mu nsi y'emu, waliwo ebitunyigiriza.
naye it's part of the lesson ey'okubeera nga tutandika okubeera nga tufuuka bakama b'obulamu bwaffe nga tuteeka nga tulagirira empulira yaffe mu bulamu bwaffe. Era lino erinnya erya Hamu lyerimu kitegeeza kyekimu n'ekigambo ekya vow ekiva mu linnya erya Jehova. Kitegera. Then erinnya erisembayo erya Japheth ndowooza okwongerereza omwana asobodde okubeera nga awezezza 51%, then abadde taata n'afuuka abadde omwana n'afuuka taata. Entegeera empya ebadde mundaayo ezimbiddwa amaanyi ag'obwannaalongo efulumizibwa wabweruwo n'efuuka taata. Kati taata weefuuka taata, then omwana omujja n'abeera nga alitondebwa w'olibeera ofunye entegeera endala, kubanga okuyiga tekukoma. Bano baakulimba nti amanye ebingi simanyi aliramulwa bingi, ne batayagala obeere nga weezuula. Oli mayenga agatalina kkomo, lwaki obeera oteekebwako ekitabo ate ekikutu programming okukuteekako ekkomo nga ggwe ekikula kyo ekyandi tekirina kkomo? Unconditioned consciousness. Entegeera ye ey'obwandi terina kkomo. Okitegera? Kubanga buli kintu kyonna ky'oyagala osobola okkiba ng'okozesa amaanyi agandi. Era mu nsi yo ejja erikutuddeko ye ggwe Katonda w'ensi eyo, era nga ye ggwe asinga okumanya ekitudde mundaayo okusinga abalala bonna. Y'ensonga lwaki obeera weetaagisa okubeera nga weeyagala. Kitegera? Kino oba ng'ogenze mu lulubaale oba mu kyombo kyaffe, we wabeera representation eya akakulenga ak'omusanvu. Tegera? Wova akakulenga ak'omusanvu nodda kakulenga ak'omukaaga, then ak'okuna n'ak'okubiri. Kwe baali bagezaako okubeera nga bajjayo y'ensonga lwaki obeera oyakamu enjuba 3 mu kyombo kyo. Ekyombo kya Nuuwa okubeera nga kitabanguse kitegeeza amayenga ag'ekizikiza nga gayinza ekitangaala kyo. Era obeera wa buvunaanyizibwa nga ggwe okutereeza ennyanja yo. Ennyanja etudde mundaayo si wabweruwo, nga ogattaganya n'okuteekerera emyoyo gyo emingi gy'ozza okola ku bululume bw'ozza okola emabega. Ge mabanja ge bakugamba amasikire. Amabanja amasikire tewaliiwo nti nno ga kika kyo kokka, naye amabanja amakulu gago. Obulamu bwo ebintu by'ozza otambuliramu nga tomanyi nti yeggwe Katonda w'ensi yo bye bizaala amabanja mu nsi yo, then ne mugattaganya amabanja ago mu luggya, mu nnyiriri, mu mpya, mu nnyiriri, mu mituba, mu masiga ne mu kasolya, ne mukola amabanja g'ekika, naye nga gatandikira kuva ku nze naawe. Okitegera? So abasajja bano n'abakazi baatuula ne badesigninga general paper gy'olina okubeera nga olabamu n'ozuula amazima ne gakufuula ki ow'eddembe. Engeri we liri essomero temusuubira nti buli kintu kyonna
kyandibadde kyangu ate naddala nga tuli mu mbeera ey'obusibe kubanga abaali baatuwamba abayagala batufuula abaddu tebaali tebayagala kubeera nga batuleka tubeere free tubeere nga tuli baddembe nedda yensonga lwaki baabateeka mu kitabo kye baatutega ne bagamba amazima go gali kufuulaawo eddembe amazima go ge galuwa nti oli mwoyo toli mubiri yensonga lwaki ngamba abantu nti wooba okola ensonga z'abajjajjaabo sooka otegeere nti nno ensonga ezo z'okola zituddemu emizimu gyo egitakka wansi wa 200 oba 100 okitegera kubanga yeggwa zabbulukuka yeggwe jjajja w'obulamu bwo nga newankubadde ffe ng'Abaganda twegatta kitole tusobole okubeera nga tukolera wamu naye wekibeera nga kigaanye kola ku lwa buli kinnoomu kwe bayita kwagala obeera ojjukidde obw'obumu ebiseera ebisinga mbawa example naye mbagamba bazadde baffe Ssaalongo Kintu ne maama Nambi we baali nga bakyali mu mubiri nga naffe we tukyali mu mubiri nga bali mu bw'obuntu DNA yaabwe yali ffe bamuntu mutono abaabatuddemu bamuntu mutono we baali babatuddemu baayiyanga ebyokulwanyisa beerwanyise tebaakikola gwe nga wooli awo ng'omutonzi wali olabyeko nga obutaffaali obutudde mu mutwe bugamba katuyiye ebyokulwanyisa tukube obutaffaali obutudde mu kugulu nti bwanjawulo obutaffaali obutudde mu kibumba busobola okugamba katukube obutaffaali obutudde mu kyenda naye bonna bakolera wamu ekyo kye twajja okusobola okubeera nga tujjukira ffenna ng'emyoyo egyayambera ennyama mukadde kano nti twewanirira bwereere osonga olunwe eri omuddugavu osonga olunwe eri omuzungu osonga olunwe eri omuyindi naye naawe waliyo ozza obbulukukirayo era oyinayo abazzukulu bo abamu mujjaawo ne mugamba simanyi slave trade simanyi baatutunda ndi muddugavu nababuulirako amabegaawo ne mbagamba nti waliwo muganda wange wammamba baamulaga obulamu bwe obw'emabega nga ye yasibanga abaddugavu n'abasuulanga mu nnyanja nga muzungu kati olwaleero wammamba ng'akeera ku makya ng'agamba omuzungu yatusuulanga mu nnyanja tetusobola kumusonyiwa nga ye kennyini eyakikola kino kituwa ekyokulabirako baganda baffe tusobole okubeera nga tutegeera nosobole okubeera nga tumanya kiki lwaki twajja mu bulamu buno naddala mu kaseera kano ke tulimu omuntu yekka oba ekitonde kyokka ekisobola okubeera nga kiwangula amagombe n'okweddiza obwa Katonda bwakyo kwe kutegeera nti tewaliiwo mulala yenna mu nsi eno okuggyako ye abasigadde kifaananyi kye bwe bumu kubanga amayengo agatukola ffenna gonna ga muliro gayakaayakana kitangalijja nga newankubadde ekyo tekigaana kubeera nga obeera mulabi eri abo ate abakyakula y'ensonga lwaki buli kiseera mbadde ŋŋanya ne mbagamba nti nno nga abasamize oba ng'ebitonde eby'ekitangaala tetulina kusayira musango kubanga naffe twabikolako ogamba bugambi nti Katonda akyakula mu ngeri eno n'omuweereza kitangaala naye asobola okubeera nga azuukuka nga naawe wazuukuka kubanga ffenna tubadde mu tulo mutunuulira abakulembeze ne mugamba batemu kino nkibagamba nnyo
naye mutunuulira obutemu bwabwe era ne mubasalira omusango kubanga nammwe mwali batemu. Okitegera? So oli wa ddembe nga ekitonde okusobola okubeera nga olagira amayengo gy'oyagala gagende. Oba oyagala kubeera nga owulira bulungi, wulira bulungi. Oba olaba nga ekifo ky'olimu kikumalako emirembe, omuntu waliwo akukyokooza, vaawo. Kye bagamba nti nno oli wakkuba oluyi, tunula ewalala otambule omuviire, osobole okubeera nga ggwe okuuma ensi yo. Okitegera? Si kuteekawo oluyi lulala manya ttama ddala nga bwe babagamba nti bakkuba eddala. Eyo yali nkola eyali eyagala okubeera nga batufuula abaddu. Tubeere nga tetubeera na maanyi gaffe. So story nyingi nnyo eziri mu Bayibuli eyo nga zifaanagana era nga zitegeeza ekintu kye kimu naye nga baaziruka. Nga gw'olowooza n'otunuulira bw'oti n'olowooza nti nno just nti byaliyo oba byateekebwateekebwa nga byabyo naye nga biina amakulu amakusike agatudde mu nda yaffe ffenna. Nkujjukiza nti ffenna tuli baana ba kitaffe Tonda ne Maama Namugereka era nga ffenna twenkana. Tebakulimbangako nti waliwo akusinga. Nedda. Buli kitonde kibeera na buvunaanyizibwa. Leka buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe, twewe ekitiibwa, tuwe ekitiibwa abalala obubeera nga tokkaanya na muntu omulala yenna mu njogera oba mu nzikiriza oba mu byeddiini, tekimufuula mulabewo. Manya nti nno akyali mu bubuze naye asigala akyali Mwoyo Mutukuvu. Kubanga ekimutuddemu kyonna kifaanagana n'ekitudde mu ndaayo. Weewaawo. So kyekyo kye mbadde njagala okubeera nga mbajjirayo mu lugero luno olwa Nowa. Otegeere nti olugero luno lutegeeza magezi gaffe oba omuzimu omuzimuffe ogukola entegeera ekola obwa Katonda. Ensonga lwaki ensi ya muzimu. Ensi etondebwa mu muzimu kubanga omuzimu ye Katonda akuzibwa. Asobole okubeera nga aleeta eggulu ku nsi. Nkiddamu, ky'otamanyi Katonda takimanyi. So gezaako okulaba ng'owuliriza Omwoyo Omutukuvu. Mu kaseera kano mwetaagisa okubeera nga mufunayo akadde ng'abasamize, musirike. Kituufu obuuma bubuze. Naye funa peni n'olupapula at least wandiika ekyombo, otandika okubeera ng'okikola buli lunaku. Tekigenda kwetaagisa kubeera nga osasula okubeera nga otambuza amayengo mu nsi yo ng'okozesa ebirowoozo. Nedda, tewali wagenda kukyajinga. Tweggyemu obunafu abagalwa. Ate twekkiririzeemu. Tumanye nti amayengo agataliiko bukwakkulizo geffe. Ekitegeeza nti buli kyokkiririzaamu n'okitindira mu nsi yo kituuka ne kizaalibwa ne kifuuka taata. Taata y'entegeeraayo ey'obwa Ssaalongo ebeerezze. Maama buli kiseera subconsciousness abeerayo munda okubeera nga afuna ensigo nga kye kirowoozo kyo kyazimbirira. Buli ky'omuwa ye kyazimbamu. Omuwa ebiri negatiivu ng'abizimbulula. W'obeera ng'otambuliza obulamu bwo mu kutya naye agenda kukuleetera ebyo. Ogenda kubeera nga buli kiseera ozaala obulamu obutuddemu okutya, obutuddemu okweraliikirira. So tubeere bakama b'obulamu bwaffe. Tweddiza obuyinza bwaffe. Weewaawo. Atenderezebwa agulumisibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo.
katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mu ggwe akome